طيب علامات المتبع للهوى omukuboni obulaga nti omuntu agoberera okwagala kw'omutima gwe. Nzo okubanga ogoberera kwagala kw'omutima gwo olumu nga tomanyi, oba okubanga omuntu gw'oli naye osobola omutegeera nomanyi nti ono kati gwendi naye y'ensonga ze zakwagala kwa mutima gwe. Omuku obubone bw'obulaba omanya nti ne bw'ate wala. Ekisooka المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. المسارعة إلى نوافل الخيرات omuntu okubeera nga yangwira okukola ebintu ebitali byawateeka. watakasula an qiyam bilwajibat, ate nga tafaayo okukola bintu byawateeka. Omanya oyo kwagala kwa mutima gwe kumufuga. Idi agiteekamu amaanyi n'asala idi, era ku idi takola, era ku idi alina okusaala so nga ate swala ezisigadde ezikuteeka takolaki tasaala. Bantu bangi owaliti omusanga nga ajagadde okusiba olwokuna lwemande naye nga ate Ramadan tagisadde tagisiibye. Ayagadde okuba afaayo nnyo mu kusaddaaka okuwaayo omuzikiti naye nga ate zaka tafaayo, zaka tagitoola. Kati oyo muttabi'u lil hawa, aba agoberera kwagala kwa mutima gwe. Kitegedde kati n'olumu kusanga omuntu almusaratu ila nawafil khairat, omuntu okubeera nga yangwira nnyo okukola ebitali byateeka. Watakasula an qiyam bil wajibat, n'okubeera nga ate tafaayo okukola byawateeka. Kamu kuboni obulaga ti omuntu oyo yattabi'u lil hawa, agoberera kwagala kwa mutima gwe. Bwati bagamba wasalafu salih. Akawunya akokubiri mahabbatuhu man yu'azzimuhu, okubeera omuntu oyo okubeera nga ayagala nnyo man yu'azzimuhu, omuntu amugulumiza. Ayagala omuntu akolaki amugulumiza. Biqabuli qawlihi, amugulumiza mu kukkiriza ekigambo kye. Al-istima'i lahu, oba okumuwuliriza. Akthara min ghairihi, n'amwagala nnyo n'amugulumiza nakukkiriza ekigambo kye, n'abeera nga amwagala nnyo okusinga omulala. Wa in kana dhalika lighayri ata'u lillahi watqa, kabenga ono omulala yasinga n'ono okutya Allah jalla waala, naye nga baani amalawo ntamuwuliriza nankubadde yasinga ono okutya Allah nga tamukolaki tamusembeza. Naye ono okuba yamuwuliriza, yamukwatidde engatto, yamuwadde ekitiibwa, yamuyise mukama wange, yamuyise kitange, yamuyise sheekh waffe, wallahi gwe mumanyi wekka, wallahi Allah yakuggulirawo. Ng'agamba ono muyizi mulungi. N'ate yavudde n'amuga nti sheekh wano wakozeemu ensobi ga nti awe talina mpisa, tasaana kutula mu ddalasa yange. Omanya nti nno oyo muttabi'u lil hawa, agoberera kwagala kwa mutima gwe. Mahabbatuhu man yu'azzimuhu, okubeera nga ayagala omuntu amugulumiza. Biqabuli qawlihi, ng'akkiriza ekigambo kiri okuba akkiriza ekigambo kyabamugambye, talinamu kumumwakanya yadde kumuwabula. Wal-istima'i lahu, n'okuwuliriza byayogera. Akthara min ghairihi, n'abeera nga amwagala nnyo okusinga omulala yenna. Wa in kana dhalika lighayru ata'u lillahi watqa, kabenga oyo omulala gwasukulumizaako oli ayinza okuba nga yasinga ono okutya Allah jalla waala, olwokuba tamuwuliriza tamugulumiza nabanga tamwagala. Kati wegendereze okuba nno omuntu omwagala mu mbeera ezibwe zityo, tanakugulumiza oli omusajja mulungi, anakugoba ku nsobi oyo mubi nnyo. Manya ogobera kwagala kwa mutima gwo, kobenga gwani, kobenga guseeka, kobenga gwa amiru, kobenga gwe mukulembezi, kobenga gwani, kobenga gwa kasita obanga osembiza ono atambudde nebyosuubira nebyoyagala n'ekitibwa kyo nakikuwa nga bw'okyagala, naye oli akonye ku nsobi yo n'obanga omusembezaayo, manya nti nno kabonero kalaga ti omuntu oyo agobera kwagala kwa mutima gwe. Ate nga si kirungi ekirala, okubonera akalala bughdu man yusharikuhu fi l-ilm wal-ittiba'i hasadan wa baghyan,
bughdu okubeera nga omuntu asunguwalya n'okukyawa. man yushariku fi lilm, oyo aba yegasse naye mu irimu. Mwenna musoma mu kirasi yemu, mwenna musoma mu kibiina kyekimu, mwenna muli baseeka nga bwe kiri, mwenna muli baseeka, mwenna musomesa, mwenna muli wali, mwenna musomesa, mwenna muli badoktolo, mwenna musomesa. Naye omuntu n'abanga atama munne olw'okubanga naye abaddeko kyatu mu irimu, kugamba begasse muki mu irimu. Walitibaayi ne mukugoberera eddiini eno, naye nga amutamya lwaki? Hasadan, lwansaalwa, kitegedde, wabagiyan, nakubulyaza amaanyi. Tamutamiddwa lwokuba nti nno baganye okubeera ku nkola entuufu, wala mutamiddwa lwokuba nti nno akazindaalo bakakwata bonna, mutamiddwa lwokuba nti nno ekitabo bakisoma bonna, kitegedde. Kandi kino kyabeerako abantu bangi okubeera nga batemerera abamanyi baffe abanene, olwokuba nti nno abantu olwokufuna ensaalwa eyo noggera okwagalako emitima gyabwe. Banyi baffe bangi bannaabwe baba batemerera bamanyi bannaabwe, naye ngaensonga baviddeko ekyo nti bali Allah basukkulumiza kubano. Ekyokulabako Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah munne yamutemerera. Al-Khatib al-Baghdadi amanyi bamwogerako ebigambo binene nnyo bingi ebirungi bingi. Bagamba bamu mumanyi omu yagamba nti nvudde Baghdadi eyo naye sireseeyo omuntu alina irimu kwenkana musajja oyo. Kakati olumu abantu abo bawuliranga nga amanyi abakulu bagenzi boogera ku musajja oyo, bavaayo omusajja omu n'agamba twala eri oyo anywa n'omwenge alya n'ebisiyaga. Kulwaki? Ayagala abe nga kakana. Kitegedde abantu baleke kuddamu kubuuza byakolaki byasomesa, ahawa emukoze eki, ahawa emukutte. Kati oyo n'atemera al-Khatib al-Baghdadi, oyo yali asoma naye nga bonna baasoma. Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri banne bamukwatira ensola naye netandika okubanga okwemitwagalako emitima gyabwe. Omukuba n'agamba nti Muhammad ibn Shihab az-Zuhri alibadde musajja mulungi, wallahi mumanyi wa hadisi, naye kizibu kyalina ebizibu ebibiri. Mudahanatu yudahiru al-umara, abeera atava ku bakulembeze, abeera awo osimyasimya bakulembeze, bamuviirako n'okubanga ateekawo hadisi ezibawagira. Naye ngaekyo yakyogera hawanga yakolaki okwagala okumutako okumusindika, kubanga amanyi bonna bakyegattako nti Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ye musajja Allah jalla wa yisaamu okubanga yemya hadisi ekumibwa oluvannyuma lwa sahaba. Allah gwe yisaamu okuba nno irimu ya hadisi ekumibwa mu bitabo n'ebirawo nitugisanga naffe. Kati oli nga taagala kiwulira kigambo ekyo, ogamba nti Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yabeeranga n'akulembeze, tava mu miryango gy'akulembeze, bamuwa n'omusaala. Subhanallah, basabba bwe tebafunanga musaala kuva mu bakulembeze. Abdullah ibn Abbas yafunanga omusaala kuva ewa Muawiya, Abdullah ibn Umar ngafuna omusaala kuva ewa Muawiya, Zaid ibn Harith ngafuna omusaala kuva ewa Muawiya. Kale naye Hawa neba nti no emuviirako okuba nno omusajja oyo omumanyi ayogera ku imaamu oyo omunene. Imaamu al-Bukhari ensi yonna emumanyi bulungi, imaamu bamuyita imaamu al-muhaddithina, imaamu wa hadisi. Naye tiyawona kigambo ekyo olwa Hawa. Omusajja omu mu mwaka gwa 2005 Imaamu al-Bukhari eba mu kyalo kye gyali abeera, n'agenda mu kyalo kye bakiyita Naisabur. Bwe yatuukayo abantu bamwaniriza nga Imaamu Muslim bwayogera rahimahullah, bamwaniriza oluwaniriza. Imaamu Muslim agamba sirabangako omuntu gubaniriza nga Bukhari, n'abakulembeze bennyini salawako amiru gubaniriza nga Bukhari, kubanga nno baali bamuwulira Bukhari imaamu hadisi, imaamu mukulu. Naye yagenda okutuuka mu kifo kino ng'wali omusajja amuyita Muhammad ibn Yahya. Muhammad ibn Yahya yali mumanyi munene mukulu nnyo mu hadisi mu kifo ekyo. Kaakati imaamu Bukhari yamala ennaku nga dalasa yeetolamu abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Eya Muhammad ibn Yahya netandika okuba nga ekendera, abantu bonna badduka bagenda waani? Wa Bukhari. Muhammad ibn Yahya nga ate yabadde waali yemumanyi omukulu mu hadisi mu kiseera ekyo mu kifo ekyo. Kiyakola aho wange mukwata
hawange musindika n'ensalo yaayo ng'agenda mubakulembeze nga bagamba nti Bukhari akida yisi ntuufu agamba Qur'an kitonde ate abakulembeze gwe bamanyi ng'omumanyi omukulu ye Qur'an kitonde bw'atyo bw'ayogera bwe mugende mumubuuze ng'aseetinga omuvubuka ng'ajja mu ddalasa ng'abuuza Bukhari ekibuuzo Bukhari ng'amutegeera nti ekibuuzo kyazze okubuuza tazze kibuuza nanoonya kuyiga olazze mukola ki kumutomeza tukiyite kutomeza yakimubuuza emirundi gyali 3 Bukhari yamugamba mudo gwasooka namugamba nti nno okugezesa abantu si kirungi gezesa abantu mu akida si kirungi namuddamu ogwokubiri namuddamu ogwokusatu lwagira naga nti musajja agambye nti bwekiri nekisaasaana mu bantu Bukhari n'omusibamu okukomera Imaamu al-Bukhari kitegedde omanyi wonna byegatta ahlusunna waljamaa ndongojjeko Qur'an ekitabo ekyeddako obutuufu ekitabo kya Bukhari Sahih al-Bukhari ekyo ffenna ahlusunna waljamaa okujjako bali abayaayi naye ahlusunna waljamaa bonna byegatta ng'ojjeko Qur'an ekiteekwali ku mabbali ekitabo ekiddako obutuufu Sahih al-Bukhari naye ono munne n'agamba nti alina ki akida y'enfu bamusiba mukomera omwaka ogwo mpaka bamaani bamutikka nadda ewaabwe ono naawona ekizibu kya Bukhari wekitegedde bwana kitagaana naawona ekizibu kyaki kya Bukhari ddayo wammwe kubanga tojja kusomesa ate wanonza abantu bave mu ddalasa yange bajje kati hawa bwetu bekolaki Allahu musta'an. Imam Ibn Hibban rahimahullah naye tiyawona buzibu obwo olabi ono munne gwe yali basoma naye bwekubanga Ibn Hibban Allah mwadde obwongo bwa njawulo n'okutegeera kwa njawulo n'amagezi ga njawulo n'abantu bajjumbidde okusoma kwe tiyagaana kumulimbira naga nti Ibn Hibban zindiiku yakoze eki nzimba bugambi zindiiku mugende mumubuuza ekibuuzo kino ng'ategedde ti Ibn Hibban alina wajja okukolera ensobi nawe agende mubuuza ekibuuzo mugende mubuuza obwannabbi kyeki. Imaamu Ibn Hibban nayogera ekigambo ekyali kyabikanga ensobi naye nga ate siyali ategeeza naga nti obwannabbi irimu nakuteeka mu nkola aga olabi aga nti wannabbi omuntu asobola bufuna Allah siyabukolaki siyabugaba kubanga irimu omuntu agifuna nokuteeka kati omusajja zindiku kati ekigambo ekyo nga kivudde muntu eyasoma naye irimu Ibn Hibban nafuna ekikemo kyamaanyi nnyo kale olabi Imaamu Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Hajar omanyi wa hadisi bagamba al-Hafiz bategeeza oyo al-Hafiz Ibn Hajar omuku omanyi al-Hafiz Ibn Hajar yali musajja Allah jalla wala nga mu okuyiga okwamaanyi ddala kigambibwa nti yali emu amagezi manene nnyo nga wandiikisa emikono ebiri bwe kigambibwa nga guno omukono oguwandiika ku tayamumu guno omulala guwandika ku kunaaba naye nga gonna masala gawandika mulundi gumu bwe kigambibwa tayiba ekyo kyose kituufu naye yali musajja mugezi nnyo naye era naye tiyawona haweeyo okuba nemusindikaku ekigambo omu ku basajja baaliwo mu kiseera ekyo bwe yawulira nga al-Hafiz Ibn Hajar bantu bamusitudde omukulembeze amusembezza ekitabu kyakiguze sente nnyingi nnyo amwadde obwabulamuzi naga nti nakulubakakunaga nti kati omusajja gwe musuutasuuta omusajja mukyamu mwonoonyi ze namusanga ng'ayenda n'omukazi mu muzikiti ng'ali mu muzikiti akolaki naye ng'ayogera ekyo si musajja muto wabula musajja mukulu omumanyi nemusanga yenda n'omukazi muzikiti okumanya omusajja mwenzi nnyo olunaku lumu abaafuna omuzikiti n'alaba omukazi nga namukuba kabina agenda okutuuka nga mukazi muddugavu nakuba nayimaama nnyabo obwenzi buno kibuntuusizzaako nga waati omusajja bwayogera Allah mustaan hawa abasiraamu mbi nnyo naye ngaekimwogeza ebyo ayagala Ibn Hajar abantu baleke kuddamu kolaki kumusomako bateke kuddamu kuwulya ebigambo bye naye nga hawa yemuli obubi. Sheikhul Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah rahimahullah Allah mustaan omusajja omu Ibn Battuta yali musajja ng'alina okumanya kwe Allah kwe yali amuwaddewo naye nga amumanyi Allah agamba fawqa kulli dhi ilmin alim irimu Allah agigabanyanga bw'oli riziki nga Imam Malik yagamba oli abeera mumanyi Allah tenaleeta omumanya mulala Allah tolina buli omu Allah n'amuggulewo nga bw'aba yagadde subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah yaliwo nga mumanyi
Ibn Battuta nga wali nga mumanyi naye Ibn Battuta ono yakola ekigambo n'atika ku Ibn Taymiya ebigambo ebinene ennyo yalimba ahawanga kyemukola okwagala ku mutima kyekumukola yagamba wakana bidimashki min kibari fuqahai alhanabila edimashki eyo Damascus e Syria waliyo omusajja omu ku bakulu basajja bakenkufu mazhabu ya Hanabila omu ku bakulu baayo bamuyita Ibn Taymiya Taqiyuddin Ibn Taymiya Kabiru Sham yali abeereyo ng'omusajja asinga okuba n'erimu watakallamu fil funun ngayogera ku bintu bingi ayogera ku kino ayogera ku kiri ngera amanyamu boogera maga Ibn Taymiya Allah yali amugondeza irimu ngwe yagondeza Nabbi Dawudi ekyuma nga toyinza kutegeera kiki yasoma kiki yakuukamu bwayogera ku hadisi ogamba wa hadisi zamanyizo ka bwayogera kufika ogafika bwayogera Kurani kati bwatu bweyogera Ibn Battuta nagamba nti yatakallamu fil funun ayogera ku nsonga z'enjawulo illa anna fi aqlihi shay'an naye ate ekizibu kyalina magezi ge magezi galimu obukiri aliko ekitali kituufu ku magezi bwe yayogera aliko ekitali kituufu kakati ono omagezi ge naye kenyini gali masiru Battuta ayinza ate okwogera mu bintu bino byonna ogeye Kabiru Shamu maze okwogerako nga balina irimu ey'enjawulo taata amagezi ge maki kakati kyobulanga hawa mbinyu bwatu bayogere Ibn Battuta n'alimba n'agamba nti nze nagenda Sham ng'ennaku z'omwezi 9 mwezi gwa Ramadan mwaka 2056 ne musanga akasoma khutuba ng'ayimidde ku mimbali ng'asoma khutuba bwatu bayogere Ibn Battuta ne musanga asoma khutuba naye bwe yayogera ku hadisi ya Allah kujja kugulesooka nakkanaava ku mimbali n'alaza okutegedde naye ng'ekimukozesa ekyonna ali mu kugamba abantu abibabuulira bategere nti Ibn Taymiya akida ye si ntuufu balekerawo okusoma ebitabo bye nga wamu n'ekyo yali mulimba yennyininyini kubanga Ibn Taymiya ogwo omwaka gwagamba gwe yajjiramu oyo Ibn Battuta Sham Ibn Taymiya yali yamala dde okuyingira mu kkomera emyezi ebiri kuba ye yajja mu Ramadan nga Ibn Taymiya yayingira dde ekkomera era bwe yava mu kkomera n'afa ekirala Ibn Taymiya ye musajja amanyikiddwa okubeera nti nno yagabanya tawhidi naga tawhidi ya meka bisatu tawhidi rububiyya ne uluhiyya ne asma'i neki wa sifat ekyamukozesa ekyo kwanu tawhidi watu wamwogera yasanga abantu bali mu kujooga ebitindo bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ngamutana ebyatalina kutindibwa nabyo n'ebitindo Allah jalla bijja okuba makulu gaabyo n'okubirekawo nga Allah tamuwadde bitendo bye katayinza kuba nti na kadi Ibn Battuta bwatu n'ayogera bwatu n'atemera Sheikh omusajja omulala yali naye nga waali mumanyi mu kiseera ekyo naye nga Ibn Taymiya eddoboozi ligenda wala nnyo nayagala alikendeezeeko yagamba atya bamuyitanga Muhammad ibn Muhammad yafa mwaka 1979 omusajja yali ava mu Irani saidi ya Irani awo yagamba yajja n'agamba abantu man sama Ibn Taymiya Sheikhul Islam omuntu yenna n'addamu n'ayita Ibn Taymiya seeka w'obusiraamu fahuwa kafiru muki mukafiri la tasihu salatu khalfahu yaswata kizwa jabasadde mego omusajja oyo lwaki akyogera hawaye mukulaki Ibn Taymiya amanyi bali 7 no si 87 bamanyi 87 nabakyegattako abakulu ti Ibn Taymiya naye ono omusajja ng'ejenini jali yasoma naye munange kale hawa mbinyo Imam al-Amidi rahimahullah Saifuddin bamwita Saifuddin kitala ky'eddiini eno Allah yali amuwa obwongo nga bwanjawulo nnyo neera naye tewona hawayo banne bye yali ayinawo mu kiseera ekyo banne baagamba anti nga bantu bagenda wa Amidi kigambibwa nti abantu baatambulanga nga bava mu nsi ez'enjawulo nga bazze kusoma wa Saifuddin al-Amidi nakati bano banne bye yalinawo mu kitundu baga nti mwe mujja wa Amidi okusoma naye Amidi gwe mujja okusoma nga tasaala fituwangala naye wano munnaffe naye takolaki tasaala timba mwagala tujja mubakolera akantu mulabe bwe tujja kumugera nga yeebase tugende tumusiigeko bwino ku kigere mulinde wayitewo olunaku mutasanga bwino oyo ng'akyali ku kigere eki kitegedde bagamba ne bamusiigako ki bwino ku kigere wayitewo olunaku lamba ne balaba nga bwino ne bagamba nti mulabi tiyasadde
singa yasadde bwino yali wadde akyaliko kati awo jukira buli kigambo gyo kijja wabawo emitima egikolaki emitima egibuzabuzibwa nti kituufu amale kati yasadde kubanga bwino nabanga akyaliko naye nga byonna baali babyogera kumutemerera abe nga ava abantu omudduka baleke kuddamu kumugolaki kati ebyo webitiba sheikh lislam muhammad ibn abdulwahab rahimahullah yafumaka 226 eyo akida gyetulina wano bwembasisusiza kikomo bakita kikomo bwembasusiza kikomo bakita kikomo basisuse ekkomo bwembasisuse ekkomo akida gyetulina wano entuufu gyetutambulirako basheika bonna ababasomesa akida entuufu basoma akida yono omusajja bonna gyebasoma akida yono omusajja gyeyasomesa muhammad ibn abdulwahab ensi ya saudi arabia okwiminawo ku akida gyeriko ono muhammad ibn abdulwahab ono allah kweyisiza yajja mukiseera nga ntu bagenze mu shiriki bali mukusinza ntaana bali mukusinza mizimu bali mukusinza mukweraguza nga balina n'emiti gyentindi gyebagendako abakazi nasawa oluzaalo wallahi esuudi nga bwekiri shekhe allah obonye okubanga allah muwadde amagezi kigambibwa taata we yamulaba nga akyali mwana mutunga musajja mugezi nnyo kuba kurani yagikwata atanaweza myaka 10 taata we namuteeka mu bamanyi n'asoma bamala okubanga ayizi iri mu bulungi naye n'amalirira nanga akanzire yewaffe nwanise shiriki nwanise akida enfu naye yagenda okuddayo ewaabwe yasangayo bamanyi banne allahu akbar bamukwatira ensaalo hawa nafusi nebakolaki hawa nafusi nebakwata musajja omu bamuta ahmad zaini yagamba alzahiru min hali muhammad ibn abdulwahab ekirabika mu mbeera za muhammad ibn abdulwahab annahu yaddai nubuwa agamba nti nabbi kitegedde ma qadara ala idhari atasrihi bidhalika naye tasobola kukyatula kati ekyakyogera mu bantu batamwe muhammad ibn abdulwahab musajja yayita nabbi naye nga yakyogera ludda wano okuba tasobola kyatula wulidde omusajja omulala yali musajja ali riyadu eyo yawandika risaala natandika okugikisasanya mu bantu nagamba muhammad ibn abdulwahab mubtadiu naye nga yatera wanyusa bida dalu mudillu mubuzi ayabuza jahiru talina nakyamanyi naye nga ye sheikhu lislamu mu suudiya kitegedde kale webityo bibeera nolwekyo hawa bwetyo weteusa ku bantu ku bigambo ate gwe wenna asazeho okuba nolongoosa asazeho okuba nokola ekituufu tuwebeera lwogaa tubajja kuso abantu tujja kubakwogeraku no bateekeddwa okwogerako bakutemere nebyotawulirangako musajja kugamba nti namulaba namusanga ekalamoja naye nga nekalamoja tomanyire okolaki olugologendayo akutemerera ekigambo kyennyini nolumu ensobi kale kyoguddemu nga nsobi ate gufuuke musango omunene imam ibn hazim abu muhammad kyava agamba man dhanna wayenna alowooza annahu yaslam min annas nti alwena alowooza nti tajja kwogerwako bantu tewajja mukwatirwa nsaalo tewajja mumutemerera tewajja mumulimbirira tebajja fahuwa majunun abamulalu yennyini kiwudde muganda ngubeera onowooza nno kitaawo tajja kwogeraku ne muganda nzi kati banjogerako batya no awo oba olaluse kuba batiikiddwa kitegedde kati allah jalla waala allah subhanahu wataala nanyini kutonda abantu ngomanyiwe bamwogerako bagamba abantu bazibu abantu bagamba yadullahi makulu allah omukono gwe teguva wano tagaba bwatyo bagamba abantu boogeraku allah nanyini kubatonda nibagaa faqiru wa nahnu aghniya yomwavu allah fe tubagagga nibagaa thalithu thalatha omuku basatu yagamba ali omu naye bali bameka bali basatu nanga bagamba nti takhadha allahu walada ayina omwana bamwitaani yeyisa ate yagamba tazaala sizaala alina olabye olwomuddo obanga abasajja ajja nanyumya nagamba nange allah yatonda abasajja ano baseeka bola bazibu nnyo kibaniseka gundi alina abaana mukitaka eri waffe mu nyenda alina abaana mukitaka alina abaana ni wallahi mukazi tamwa buyambi naye nga misikini tawulirangako na kigambo ekyo kati bwomanya nti allah jalla yagamba lam yalidi
takolaki nibagamba yazaala kati gwe ate azaala kyekiri wala kugamba niwayenda tekiriwala omukazi we wali ku kanisa oyo mwana uwe sibu nibanne balaba kwambala makanzu wallahi basajja babiri Allah tazaala lam yalid tazaala walam yulad yakolaki bagandi azaala Allah jalla waala yagabira buli kimu kyonna yalina buli kimu kyonna mikono gye baga faqiru mweki mwavu katobeera omusajja nagandi yagwamu agenda nga atambuza yagwamu yabika nigundi wakyanjogerako asula wange muveeko akitegedde atoga Ibn Hazm man dhanna annahu yaslam min an-nas fa huwa majnun omuntu alowooza nti atwajja kumwogerako ate abo amaze okulaki abalaluse ate buli wobeera nga olina ekirungi bateekeddwa okwogerako ng'omusajja omu yatugamba nti miki ku nsi guno gyera kiragala mingi si mingi muganda wange wali obeddeko mukyalo ojjuka edda nga tukwata amayinja tukasuka wetu ku miti tukasuka ku muti oguliko ki ebibala omuti negunaafuka kiragala gutya naye nga tikuli bibala teri akasuka ejjinja olikoleyo ki kakati oba oliko ebibala ejjinja liteekeddwa okujja etegedde miti egya gwini mingi ku nsi kuno naye oguliko ebibala gekolaki gekasukwako ejjinja bwolaba twakasukidde ejjinja oyinza okuba ebibala tebinaba kitegedde nawekyo hawa tuliko hawa akabonya akalala ketuba tulaba akabonya ako obubonero obulaga nti omuntu agala kwagala kwa mutima gwe tugambye bughudhu man yushariku fil ilmi okubeera nga omuntu atamwa n'okukyaba omuntu gwe bagasse mu irimu okuba nti muyivu nga ye naliko okumwogerako kituufu si kuba nti kale yalibadde mutuufu naye ate olaba emisonga ezisansa okujja manya hawa Allah tumusaba tusaasira tukingirize naye nga hawa yo bantu bangi bali ku hawa nafsi bantu bangi bagula kwagala kwa miki kwa mitima gyabwe ekiba ekituuka mu basomi ekyo ne kiba kizibu nnyo kyobulanga amanya baga nti basomi balinga mbuzi ennume balinga mbuzi ennume teryekkiriza ginnaayo okuwogganya mu kisibo kebenga enseera tezimaleewo ziba nseera wenduusi kebenga tezimaleewo akabonya ka talbisu lhaqi bilbatil okubeera nga omuntu atabika mazima mu bulimba oba obulimba mu mazima olanga omuntu atabika obulimba mu mazima manya omuntu oyo yatabya hawa agobera kwagala ka mutima gwe ekituufu akyambaza bulimba nawambaza ekituufu akati ebyo bwogenda okwetegereza ensonga nyingi bantu bazoogera naye ogenda okumaliriza nga ekituufu yakyambaza buki bulimba okumaliza ngaolimba yabwambaza ekituufu kitegedde kale ekyo nako kabonero kabi nnyo kabonero kalaga nti omuntu agobera kwagala kwa mutima gwe kitiikeko kyetwogera nikitiikeko tokikola tokirina akabonero tokalina wala tokalina bwoba okalina ngaokerwanako olwamu abalina kaida egamba nti nno kullu man laisa maana fahuwa alaina bwolabanga omuntu agamba nti buli atali naffe aba atuluwanyisa lwaki tabeera naffe manya abantu abagobera kwagala kwa mitima gyabwe buli atali naffe wano oyo aba mulabi waffe ani egamba nti atali nammwe aba mulabi wammwe omaze kubeetegereza muno omuntu nga tajja kuba naawe naye nga tesimulabewo kitegedde kyobalabanga abamu bagamba nti abantu balamulanga okujja mumaze bakolaki kuba omaze kugamba kuba tufuna experience kubo kuba kolaki omaze kusambulako nabo kubawuliriza nibagamba kubanga kyokugamba nti no omunyu ne sukaali tibifaanagana naye kati gwe bwolamulira eri nga tomaze kukombako byonna ojja biyita sukaali oba byonna biyita omunyu so nga ate omunyu oguba mala kukombako omanya nti kitegeeza ono naye bwati bwafaanana musajja oyinza omulaba nga ye tali naawe naye ngaenkola gyaliko yenyini gyokolaki gyoliko kati kaida yoga nti buli atali naffe abamulabe waffe eyo kaida yabantu bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe bwobanga oli mubo beera nga olongoosa enkolayo akabonya akalaga nti omuntu agala kwagala kwa mutima gwe talabu riyasati wa hubbiha walulu omuntu okubeera nga alwanirira obukulembeze ohubbiha era nga abwagala nnyo walulu nga alwanirira okubeera waggulu era nga akyagala nnyo
wainafsada wafaraka baina almuslimin niwanayonona nayolwa n'abasiraamu oba bawukane wabyononeka byononeke kasita abanga yakoze eki kikulu ye yakulembedde kikulu ye yeyima kikulu yeye mwazinyi oba bifa oba nti basala balekeyo oba biki nze siva wano omanya nti omuntu mutabira lhawa agwira kwagala kwa mutima gwe hubbu ri'asa talabu ri'asa omuntu okubira nga anoonya obukulembeze ohubbiha n'okubwagala ennyo waluluwu n'okwagala okubira nga ali waggulu kiseera tavaayo kigambo nti tekiddibwamu kyogera tekikwatwako etagambwako kakibe nga kirimu okwonona n'okuyawula kabone okalaga nti omuntu oyo kwagala kwa mutima gwe. kabone akalala istidhamu alaysa bi'azim okubeera nga omuntu agezze ekitali kinene okugezza ekitali kinene omusajja nayogera akagambo kati nga imamu ibn hibban yayogera ekigambo kitali kinene naye nibakigezza buli omuntu agezze ekitali kinene abantu abamu bagenda nibabeera n'abakyala mu maka mukyala nakola akantu kato omusajja nakagezza kitegeeza mulimu ekirala mu mutima mukazi akusoozezzaako olunaku lumu onsooza otya nonsooza kazi nobeera nga onsoozasoza naye nga akusoozeza olunaku lumu nonsooza nga buli lunaku niga yafuna abasajja bala kusajja nateka okuwongereza okwo ebigambo kitegeeza nti mu mutima mulimu ekirala eno si ensonga tegende istidhamu malaysa bi'azim okunegeza ekitali kinene oba olumu nekinene ekyalibadde kigwera mu nyumba awo munda awo naye novimuka nodduka ate kyogerye ku mulyango lwaki ogenda ku mulyango nga kibadde kisobola okugwera wano mu kisenge lwaki olekaana nti owulire nga kibadde kisobola okugwera wano fembi basatu oba babiri lwaki olekaana yogere wano ensonga tugikoledde wano eggwere wano lwaki olekaana oli awulire webbali kitegeeza mu mutima mulimu ekirala si ntonga eno kitegedde hawa istidham ma laysa bi'azim wa adamu taqadha an hafawati ba'd almuslihin n'okubeera nga omuntu agezze ekitali kinene n'okubeera nga ate tasonyiwa nsobi bantu bano bagezaako kulongoosa ze babaguddemu wa omuntu wagezaako kulongoosa ayinza okugwa bambi muki mu nsobi n'agigwamu naye nga kigenda waki omumanyi muntu azze tugeze masalan kati nga abamanyi baffe abo Bukhari rahimahullah Bukhari manyikiddwa mumanyi wa hadisi mumanyi wa imamu wa hadisi kale tugeze kale tukkiriza nti ayina ensobi gyaguddemu tukkiriza naye si yenkola ye yaki eya bulijjo naye gwe novaayo n'ogifuula ensonga eri mutwaza mu kkomera kitegeeza nti oyo nedda ng'omusajja omu olwekitabo kyeyawandiika awo nga ali mukwanukula Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ku nsonga y'essola y'etulawuya naye wallahi wokisomera yaddanga omusajja oyo yali tagendereramu kusaasanya irimu wabula yalina ekirwadde mu mutima yayogera ebigambo ku Nasiruddin al-Albani subhanallah ebigambo nga tibisaanirirako ddala naye nga tinamaana agamba seeka tumumanyi munene nnyo mu irimu ate ebyo yogera byakingu maze okumuteekako bino ebigambo byonna ebitategereka naye nga n'ebigambo bya sheekh tamaze kubyetegereza wajja omusajja tegedde babasoma ebitabo by'eddiini bakiyita adadu salat tarawih adadu salat tarawih bwatyo yakituuma naye yarabbi omusajja oyo kyali musi musajja mulungi kakati abantu bano okubanga omuntu agezze ensonga etali nnene n'obutasonyiwa ensobi ono omuntu agezaako kulongosa gy'aba aguddemu n'ogifuula eyokugendera ekitegeeza omuntu oyo agwera kwagala kwa mutima gwe ono munno agezaako okulongoosa ayinza okugwa mu nsobi naye ensobi tefuuka nsobi yakusaasaanya tefuuka nsobi yakuba ntutamuna nayo oba ensobi ba yakola ki ensobi ba yakulongoosa kubanga nga bwoli nti oli musajja alongoosa wano wakozeemu ensobi togimaliriza wano bwe tuti naye olabanga omutafaayo ensobi y'omuntu alongoosa agifuula kigenderwa kye ekyo Imam Said ibn Musayyib yagamba innahu mazima ddala laysa min sharihi teri muntu yenna wakitiibwa wala alim wadde omumanyi yenna wala dhi fadli yadde omuntu yenna yenna alina obulungi bwakola illa wa fiihi aibu okuggyeko ng'alimu akamogo
alimu akamogo obwekitiibwa omumanyi omuntu yenayinayo nungi bwakola ateekeddwa okubanga alimu akamogo. walakin naye imaamu agamba walakin minannas, naye mu bantu mulimu man la yambaghi an tudhkara uyubuhu, abatasaana bumogo bwabwe kwogerwa. Mulimu abantu batasaana kulaki muku bwabwe kwogerwa nga bulina kubikkirirwa. Kitegedde naye hawa yetuleetera obuzibu bannaye. Osanga ng'omusajja tebatunuulidde olina tatunuulira peegi zino zonna omusajja zazaalongoosa n'agenda mu kitabo makkati n'ajjayo ensobi emu n'agiteeka kwano kungulu ku ddiba ne banga yeekulembedde zonna. Olabye omusajja twabagamba ali bw'ati, olabye omusajja twabagamba ali bw'ati, subhanallah, bw'ati wazza atambula obulamu bwe. Kati hawa nafsi akabonero akalala addifaa ani lhaqi bisabbi wa shatm. Akabonero akalala akalaga nti omuntu awera kwagala kwa mutima gwe kwe kubeera nga alwanira ekituufu naye ng'akirwanya nakuvuma nakuwebuula nakulengeza nakujerega. Yesomo ki talina magezi ekituufu kyo batukirwanirira, ekituufu akirwanya nakukinyonnyola. bw'olaba omuntu ekituufu akirwanirira amazima agalwanya nakuvuma nakulengeza nakujolonga nakuwebuula ayinza okuba nga bw'ati bwafaanana. Imaamu Malik rahimahullah yagamba idha ra'aita arrajula, bw'olabanga omusajja yudafi ani lhaqi, ng'alwanirira amazima, yasubbu wa yashtum, avuma bw'alengeza bw'akangaza bw'akolaki, fa'alam, kimanyire ddala annahu ma'lulu niyya, manya nti eniya ye si ntuufu. Eniya ye si ki? Kubanga eniya entuufu teetagisa kuvuma, teetagisa kulengeza, teetagisa kuweebula, teetagisa kwogera n'ebitaliiyo. Omuntu avuma munne n'avuma ne mukazi we atamanyi ono baawe byakolaki, baawe byasoma baawe mukazi bambe yali ewaka afumba mmere, tomanyi baawe byasomesezza ku mukituuti n'ojja n'ovuma ne mukazi we n'ogenda ekikazi oba ekimufumbire kyakola kiti ekyo. Kakati kitegeeza ma'lulu niyya, omuntu oyo aba kwagala kwa mutima gwe. Notwegendereze bannange. Akabonero akalala talabu lilmu bahat lilulama, okubeera nga omuntu anoonya irimu naye ng'aginoonya kweraga mbamanyi. Sanga buli kiseera alaga baseeka nga naye bwamanyi amamanyi debate wakati w'abamanyi agala kutega amanyi bamutegere naye alina imimu. Kabonero kalaga nti omuntu agala kwagala kwa mutima gwe. Au mumarati lisufaha, okubeera nga akakanyizaako abatamanyi. Kikedde bamuwe ekitiibwa musitule mu bbanga, kebagezaako kumuwabula ng'asomba basambe. Kitegedde kebamuzaako kumugambako nti kino nga sikitegeddewo kiti akolaki. Ako kabonero kalaga au sorfan liwujuhi ilaihi, okubanga erimu aginoonya abantu bamutegera bamumanyi. Yonna obubonero obulaga nti omuntu oyo agubya kwagala kwa mutima gwe. Ekisembayo ku bubonero obwo alkalaamu fi nnansi bighairi adili wala insaf, omuntu okubeera nga waba ayogedde ku bantu aboogerako nawenkanya nakubeera kupima minzaani entuufu weeri, wabula ye omuntu waba amwogeddeko obiibye ate ebirungi bye takolaki, ebirungi ebyo byonna abiziika. Ate nga omuntu waba amwogeddeko birungi bye byonna bikolaki, tayifaako. Kati bw'olaba nga omuntu wato bwafaanana, ekyo kiba kyabulabe. Nolwekyo ezo ensonga bubonero bulaga nti omuntu agwedde kwagala kwa mutima gwe tubeere nga twewala